Okay, nkwanirizaako gwe na Uganda yonna gy'oli gy'osinzira okubanga ogera mu maaso n'okubanga otulaba mu bitundu by'eggwanga byonna eby'enjawulo okula kya bbeeyi webale kusubscribinga webale tambula naffe mu bitundu byonna yonna gy'osinziira nkuweereza nsinziira mu ggwanga Uganda erikulemberwa President Yoweri Kaguta Museveni kinana mukaaga yakwata entebe y'obukulembeze n'otuukidde olunaku olwaliro nga yakyakulembera ensi Uganda wabula ng'ate ekibuga Kampala mu ensinziira okubanga nkuweereza kikulemberwa omulawodi Ssaalongo Erias Lukwago wasibye otya na Uganda yonna gy'oli okola kya bbeeyi program bagita ssenyonyi extra lyanda cover mawulire kwetola nsi yonna nabwe gutyo ngenda bantandikira mu ggwanga erya Uganda metugenda obanga tunulira ensonga mpitirivu nnyo wabula nkujjukiza okusubscribinga okusharinga okukomentinga n'okubanga omanyisa bannyinaffe ne baganda baffe abalala bangi nnyo okuba nti ate beeyongera okubanga batambula naffe tugenda tambulirako mu ggwanga erya Uganda Munnayuganda wetuukidde olunaku olwaleero nga ebiwayi eby'abantu ab'enjawulo tebannaba kubeera bamativu eri enkyukakyuka ezaakoleddwa mu kibiina kya National Unity Platform ekikulemberwa Ssentamu Kyagulanyi Bobi Wine bwe babadde bakola enkyukakyuka mu bifo eby'enjawulo naddala mu bukulembeze bw'ekibiina kino mwe badidde Leader of Opposition Mathias Mpugga ne bamusikiza Joel Ssenyonyi wabula nga Munnayuganda gwangoberera abantu bangi bageze mu maaso n'okuba nga bakuba ebituli mu nkola y'emirimu oba mu bukulembeze buno engeri gye bwakyusiddwamu kino nno kyeyolekedde eri Pokino wa Essaza Buddu bwe yabadde aliko mu ssinzizo erimu ng'alimuko n'abantu ssekinnoomu ab'enjawulo ne bannaddiini bwe babadde aweereddwa omukisa ogw'okuba ng'ayogerako eri abantu ababadde mu ssinzizo lino yagenze mu maaso n'okuba nga alaga obutali bumativu eri engeri abakulembeze ab'embavu n'ab'amaanyi gye basuuliddwa ebbali olwo nno ate beayita abatali b'amaanyi ne bagenda mu maaso n'okuba nga kugamba basuutibwa n'okubateeka mu bifo ebyokumwanjo kyokka nga ate abantu ab'enkizo bateereddwa wabbali kino nno bwe byageze mu maaso n'okuba nga byogerwa nga omukulu Mathias Mpugga waali atudde era nabwe guto n'agenda mu maaso n'okuba nga amugumya namugamba nti owaffe weebaligwe kubanga otambudde naffe n'otatuvaamu era tukusuubiza ffe tukyagenda mu maaso n'okuba nga tukkiriza nti oli mukulembeze mulungi ow'embavu ateetiririra omuyivu ate ow'empisa kale nabwe gutyo nze ensonga eyabadde egera mu maaso n'okuba nga abamu bakuleeta bakussa ebbali kiyinza okuba nga kyabadde kagenderere ng'omukadde akogga kale ne kiyinza okuba nga ate kyabulabe okuleetera omuntu ng'ono ow'obuvunaanyizibwa era ow'amaanyi okuba nga asuulibwa ebbali abavunuzi b'ensonga esimu bakitapusa engeri ndala baga nti ono nno yabadde agenda butereevu ng'alumba kibiina kya National Unity Platform jjukira nti Munnayuganda gwangoberera Leader of Opposition nakugamba nti kumpi yabaddirira Speaker of Parliament era yabeeranga sipiika waabo be twandiise abawakanya gavumenti eri mu buyinza nti bw'otula constitution y'eggwanga Uganda sipiika abeera aviira ddala mu kibiina ekyo ekirina ababaka abangi mu parliament era ekiri mu buyinza nti olwaliro ekibiina kya NRM oba National Resistance Movement ekikulemberwa President Yoweri Kaguta Museveni currently kyekisinga ababaka abangi mu parliament kale newankubadde ng'akalulu kabeera ka bonna ababaka ba parliament kibeera kizibu nnyo gwe opposition okuwangula ekifo kino ng'ate ekibiina ekisinga ababaka abangi nakyo kirina candidate gwe kiba kigenze mu maaso n'okuba nga kireeta jjukira ekifo kino Anita Amongi mwatudde mu kalulu akawedde mwalimuko abantu bangi nnyo ab'ebibiina eby'enjawulo abagenda mu maaso n'okuba nga bavuganya wabula akalulu kagenda mu maaso n'okuba nga kajja butereevu kaalaga nti ate ono yali agenze mu maaso n'okuba nga alya entebe ey'obwa sipiika bwa parliament kino nno kiraga lwatu nti direct abavudde mu kibiina kya NRM kubanga ne kadi gyabaddeko mu parliament ebadde ya kibiina kya NRM kale no Leader of Opposition naye yagwebwa ababaka aba opposition ekibiina ekisingamu ababaka abangi kyekiba n'eddoboozi ery'enkomeredde erisalawo kwani agenda mu maaso n'okuba nga ate abakwatira omumuli guno oba abakwatira ekifo kino ekya Leader of Opposition Munnayuganda njagala kutegeezaako gwagenda mu maaso n'okuba nga ongoberako Next Edition TV nkujjukiza okusubscribinga okusharinga okukomentinga n'okutegeeza bannyinaffe abalala ne baganda baffe nti guno gwe mukutu gwokka gwe basaanidde okuba nga batambulirako kale nabwe gutyo NUP being okuba nti erisinga ababaka abangi mu parliament oba gye twandiise ekibiina political party sofa ey'opposition esinga amaanyi kino nno kyagiwadde enkizo okuba nti yesalawo eri ebibiina ebyebifo eby'enkizo naddala mu parliament ebiri ku ludda oluvuganya nabwe gutyo kyaleese omukulu kyaleeta Mathias Mpugga ne kimulonda okubeera nga Leader of Opposition for almost 2.5 years wabula akaseera mpaawo wekaaga nga tusembera okuba nga tugenda mu kalulu akagenda okubeera akasuubirwa bakagenda kubeerako mu mwaka gwa 2026 kyaddi kyo twagenza okuwulira ng'ate akalulu kakyuseemu ne bukiiko nga butandise okukyusibwa
era okakana nga Joel Ssenyonyi mbaka wa Nakawa West ng'agenze mu maaso n'okuba nga aweebwa ekifo kino ekyokubeera leader of opposition. Abantu kye bagenze abamu ne balaba nti nga omuntu gwe batadde mu kifo kino nga bw'ayinza okubeera okwegamba atali mulungi nnyo. Olwo nno munnayuganda gwagenda mu maaso n'okuba ng'ongoberera Joel Ssenyonyi aggyibwa ku kakiiko aka kokasi ateekebwa ku kifo kino. Olwo nno ate Mathias Mpugga ateekebwa kuba commissioner ne kakiiko kano kenyini aka kokasi, naye nga munnayuganda gwangoberera okusiza ku mugugu guba gumutikkiddwa guyinza okubeera omunene nnyo Joel Ssenyonyi compared ku ogwo gwabadde agera mu maaso n'okuba nga atambulirako. Jjukira nti ekibiina ekya NUP bingi kuba nti kibiina kipya ekitandika bintu bingi nyo ebikitunuuliddwa nti abantu mangi gye batasobola nga bakubwamukko ebituli mu kibiina kino olw'engeri ekikwatamuko ebintu byakyo ebyobufuzi n'engeri endala. Wabula pointi abasinga batunuulidde kwe kuba nti kyejjeeko bakibagamba nti kyejjakoko abasajja ab'omuzinzi ab'amaanyi abalina abazanya politics with experience n'ensonga mpitirivu nnyo nekitandika okuba nga kisembeza abavubuka be batali sure nti oba oliawo they are much experienced than bano ate bagenda maaso n'okuba nga bateeka wabbali oba nga bawa ebifo bibalowooza nti ate si byankizo nnyo. Bw'otunuulira Mathias Mpugga nti olwaliro NUP bwe badde nesituka nga Bobi Wine asituse, waliwo abadde bagenda mu maaso n'okuba nga batandika okumukubamuko ebituli mu ngeri emu b'endala, naye bw'asituka ng'ali ne Mathias Mpugga ng'olabira ddala omusajja w'obuvunaanyizibwa era alina abantu abamukkiririzaamu era ab'enkizo. Gwe munnayuganda ngoberera kakati Mathias Mpugga gwe twogerako olunaku olwaleero tekinnaba kutegeerekeka newankubadde nga ye bwe yali agera mu maaso n'okuba nga aggyibwako obukulembeze buno yayogera lwatu era n'akakasa era n'asiima. Mu bigambo bya Mathias Mpugga agamba nti yeebaza omukulembeze we gwayita Bobi Wine era gwagamba nti ye president we olw'okuba nti yamwesiga n'amukwasa obukulembeze obw'amaziiko emyaka 2 n'ekitundu mu kaseera nga abantu baali balowooza kibiina kipya guyinza okubeera omuyaga n'obutawangaala mu kusoomozebwa okungi. Kale yeebaza naga nti waakiri Mukama Katonda abasobozesa okuba nga abaako byakola ebimutuusizaawo waali n'ekibiina bwe kituuse, era n'asaba nti ye amuddidde mbigere amwagaliza mikisa mwereere era ne ku mikolo egimu bwe babadde bagera maaso n'okuba nga bajjukira okufa kwe yaliko munnakibiina kya NUP mu kiseera bya campaign. Frank Senteza none yagera maaso n'okuba nga afiira mu biseera bya campaign nga kigambibwa nti yakubibwa masasi. Frank Senteza yakubibwa masasi, yes, Frank Senteza bwe babadde bali ku mukolo guno nalabye nga Mathias Mpugga yabadde naye, nalabye Joel Ssenyonyi nga batudde bonna era nga beewa engalo beeyaniriza kyetwandise shake hands nga beekwata mu ngalo ng'embeera eraga obumu obwa sseruganda n'obutabaawo kukontana konna mu ngeri emu oba endala. Munnayuganda njagala kutegeezaako gwagera mu maaso n'okuba ng'ongobera ku Next Edition TV. Kino nno tekirobedde bawagizi ba kibiina kya National Unity Platform kugenda mu maaso nakubanga ate bo beesalamuko omuguju n'okwesalamuko obubinja. Abamu nga bagamba bakyali ttiimu Mathias Mpugga, Bobi Wine kyakoze kyadde si kituufu, abamu nga bagamba nti bali ttiimu Joel Ssenyonyi, abamu nga bagamba ekijja kijje bagenda n'akyukakyuka. Joel Ssenyonyi ayingidde mu kaseera akazimu nga tuyingira mu byobufuzi. Jjukira nakugamba kampeni z'eggwanga Uganda zibamuko ebintu bingi nnyo, gamba ng'okulemesa opposition okubanga bakuba kampeni zaabwe bulungi, byokwenda okwenyigira direct mu byobululu, ebintu bingi ekiwamba abantu ekiriweko ennaku zino ekibadde kyogera ku political prisoners. Jjukira tuyingira mu kalulu akagenda okubeerako mu mwaka gwa 2026 nga n'olwaleero ekibiina kya National Unity Platform kikyabanja aba political prisoners abakyali mu makomera ag'enjawulo. Njagala kutegeezako gwe munnayuganda President Yoweri Kaguta Museveni bali asinkanye bannamawulire ng'ayogerako keeri nabo bangi bagera mu maaso n'okuba nga bamubuuza ku nsonga y'aba political prisoners abagenze mu maaso n'okuba nga basiibwa. President Museveni yabagamba nti abaffe ebintu ebimu nange mubiŋŋambira wano. Waliwo ko munnamawulire yagera mu maaso n'okuba nga mbuuza ku mukyala Zite Serevia, wali omukyala awo bamubuuza nti owaayo omukyala ono yasibibwa emyaka kati emeka ali mu kkomera. President Museveni yalaga nti tabimanyiiko, wabula n'agamba nti bwe kibanga ali mu kkomera ly'amagye wateekeddwa okuba nga waliwo ensonga ey'omuzinzi eyeekuusa ku butujju eyinza okuba nga emutuusiza mu kkomera eryo. Kayina bwe gutyo nti omukyalo ono bonnamawulire agende maaso n'okuba nga anoonyereza azuulire ddala ekituufu kye kyamusibya, awo nno banaagenda maaso n'okuba nga batandikira. Kitegeeza President Museveni ku speech gye yakola ng'eragira ddala butereevu nti ebintu ebimu naddala ku basibe abali mu makomera ayinza okuba nga takitegeerako n'ebimu nga yeekanga byekange.
njagala kutegezaako gwe Munayiga agamba atya mukwano gwa metaliga n'intale nkubuuzizaako nnyo y'omu ku abo batava ku Next Edition TV abasubscribinga Monday to Friday nja kusaba Munnayuganda gwangoberera ogende maaso n'okwongera okutegeeza mugwano gwo n'atannakimanya nti guno gwe mukutu gwokka kwe tufunira amawulire okwetula ensi yonna n'agamba nti ffe tukugamba tetulina gwe tutira ku liiso ate tetulina ludda lwe twesigamyeko wabula ffe tugezaako kuba nga tukuwa nga tukola analysis based on true story n'ebyo tulowooza nti oba oli awo biyinza okuba ebituufu gwe naawe nga bw'obiraba kakati bino naffe bwe tugenda mu maaso n'okuba nga tubiraba Next Edition TV olwaliro Joel Ssenyonyi akaseera kayingiddemu nkugambye ke kaseera akakazigizigi aka opposition okubanga ekyalemeddwa okubanga ereeta omuntu omu okuvuganya mu kalulu aka bonna ayingidde mu kaseera akazibu nga olwaliro tetunnamanya what could be the next step eya Muhoozi project oba nayadda mu kalulu oba tadda okusinza ku President Museveni gye buvuddeko byabadde era ayogerako ne bannamawulire emu ku bibuuzo ebyamubuuziddwa byebyokuba nti abuuzibwa oba anaakomawo ekyo teyakirumyemu yabakakasizza butereevu nti akoma mu kalulu akajja haga nti abantu bakyamwetaaga ate abantu bangi bakyamulabamu kenvu embavu kale tewaba nsonga lwaki abagenda maaso nakubanga atajja mu kalulu akawamu ng'ate chance weeri bino nno byabadde bigambo bya President Yoweri Kaguta Museveni ekibuuzo ne kisigala kimu nti Muhoozi akoma oba Muhoozi yajja oba tajja bw'abajja mu kalulu kyatawe tajja oba agenda kujja bino nno byonna byasigadde bibuuzo nga biri awo bihanginga okusinza ku mawulire ge tugenda mu maaso n'omanga tufuna gwe Munnayuganda ngobera ku Next Edition TV nyongera okutegeezaako nti bino byogera mu maaso n'okuba ng'ofuna tukuweza sinzira mu kibuga Kampala kikulemberwa omulodi Ssaalongo Erias Lukwago eggwanga Uganda likulemberwa President Yoweri Kaguta Museveni Joel Ssenyonyi ayolese akaseera nga free all political prisoners tennavaamuko mulamwa ayolekedde akaseera nga ekiwamba bantu kikyagera mu maaso n'okuba nga kyeyolesa drone n'ensonga ezeefaananyirizaako bwe zityo ayolekedde akaseera nga obubbi bw'amataka bweyongera okuba nga bwegiriisa olutakya buli lunaku olukya ayolekedde akaseera nga ekibiina kya National Unity Platform mu kaseera kano waliwoko obubinja obutandise okumerukawo okusinzira ku babirengerera munda nga bo buli papasire kulwanyisa president w'ekibiina sofa atannaba kubanga lwaki ngamba president w'ekibiina tetunnaba kubawo na leader tetunnaba kubawo na muntu yenna gwe tuyinza kulowooza nti sofa abantu gwe batunuulidde ayinza okubanga yagenda okujja nga chairman oba w'ekibiina possibilities ezo nazo zisoboka possibilities ez'ekibiina okuba nga kireeta kyetwandiise nga bagenze mu kalulu akawamu okulonda gwe twandise chairman w'ekibiina nazo tetunnamanya lwe zigenda kubeerawo naye nga percentage esinga eraga nti Bobi Wine mwetefutefu okoma mu kalulu akajja aka 2026 kino nno kirekawo kwanga ekibiina ne Joel Ssenyonyi agenda kumala katya okusobola okubanga abbisanya n'abasajja bano with experience with equipments with techniques with everything eziri needed okubanga okwata obukulembeze Next Edition TV nkugambye awe wali okulya n'okkomba essuwaani abantu bangi nnyo ku ba political analysts ab'enjawulo bagamba nti step y'okuteeka mpugga ku bbali ku kimujja ku kifo ky'obwa leader of opposition yabadde mistake nnene nnyo Joel Ssenyonyi gye batakakasa nti ayinza okubanga n'agituukiriza ng'omukulu ono bw'abadde agenda mu maaso n'okubanga agikola kusaba osubscribing osharing commenting tugenda kuba twongera okwetegereza ensonga mpitirivu nnyo mpaka gye zinaggwera naye nga kyobogera mu maaso n'okuba nga otegeera nti ensonga zo zikyali matankane nga mpale z'aba 7 si byangu agamba atya mukwano gwange Winnie nkubuuzizzaako nnyo kashiya omu ku abo abategera mu maaso nga bateekamu k'omukemba ne ku ssente Next Edition TV nkusaba osubscribing osharing okommenting naye nga Winnie nkubuuzizzaako oluva wano kati nzijjawo ku reception nsooke nfune ku ssente ate gwe munnaayi nadda ntyeka ate sige mbagalisa okusiiba bulungi n'okubanga ate musubscribinga n'okomentinga mukama katonda abankuumire ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala